Ekereziya y'essaza ly'e Mukono ng'eri wamu n'aba Good Samaritan Sisters bategese olusisira lw'ebyobulamu mwe bajjanjabidde abakyala endwadde ez'enjawulo ku bwereere. Wano abakyala balabuddwa okukomya omuze ogw'okwewa eddagala nga tebamaze kugenda mu malwaliro kulaba basawo bakogo gye bagamba kino kya bulabe eri obulamu bwabwe era kiviirako abamu okufa ate abalala ne batuuka okugenda mu malwaliro ng'embeera yaabwe mbi nnyo. Omanye eddagala ery'okwewa obwo nabwo bulwadde bw'amaanyi, self medication. Ng'omuganga bw'ateeganga tolabangayo father dda wali mu kasonda nti kati kanewulira ebibi byange. Abakyala bano basookedde mu kitambiro kya mmisa ekikulembeddwamu Father Everest Katerega okuva ku St Paul Catholic Church e Mukono ng'ono alabudde abakyala obutamala gamira ddagala nga tebamaze kugenda eri basawo bakugu. Omulembe gwaffe guno engeri gye tulina gugo buli omusawo kyagamba obeera okibuusabuusa n'osooka ogenda okebereyo. Abamu tugenda okwaliro nga twamaze